Jibadde Milanga Nabiwobe wano ku kitabo kya National Unity Platform nga baganda baffe abamu abawambibwa n'omukulu eri mutwe ate nga bakomezeddwawo abamu batemeddwako amagulu kale kwegamba ebibuuzo bingi nenga twebuuza bo bana bagenda mu maaso n'otukolako ebikola bino beesize ki balowooza nti ensi egenda kukoma ku bo oba situmanyi ndowooza zaabwe nenga baganda bange oluusi ebigambo bisoberamu oluusi twebuuza ebibuuzo bingi though answer tuba na ntono oluusi tunoonya questions nyingi nnyo naye oluusi ne tulemerera naye mu bibuuzo ebingi twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti tweyongere okulwana tweyongere okukolaganira wamu tweyongere okwerwanako nga bannansi bino bitubiraba ng'ebyokusaaga naye abasajja bali siriyasi okumalawo eggwanga lyaffe tuyimusa amaloboozi gaffe tulabe nga tusobola okukola kyonna kye tusobola okubaako kye tukola netutereeza eggwanga lino eggwanga lyaffe tukkirize nti nno lyaseebengerera eggwanga lyaffe tukkirize nti lyayonooneka eggwanga lyaffe tukkirize nti lyawambibwa abantu abatalina kulifuga kubanga abantu bano tebalina humanity tebaagala ggwanga kale kwegamba bo baliwo ku lwabwe naye twesabire nnyo baganda baffe kubanga ekigenda mu maaso tuyinza okukiraba ng'ekya just naye ate kirabika nga kigendedde ddala okwagala okumalawo eggwanga lyaffe kiteeka nga kigendedde ddala okulaba nga kikolebwa kumalako abantu eddembe lyabwe baleme kuvaayo kubaako kweyogerako kubeeyogerako naye byonna nga tubikwasa katonda twongere obbajjukiza nti katonda waffe ajja kuba naffe mugende maaso n'okutta tanga banaddiini Idi Amin yatanga bakalicho leaders Idi Amin yasalangamu abantu batunga ebiti mu bitundu byabwe ebyekyama musa asobola okutuga nti Idi Amin yaliisanga abantu sapatu oba kati muwewedde mwe kyasobola okutugamba nti Idi Amin yawambanga abantu ye yabattanga Idi Amin yatanga banaddiini Idi Amin yatanga bakalicho leaders Idi Amin yasalangamu abantu batunga ebiti mu bitundu byabwe ebyekyama musa asobola okutuga nti Idi Amin yaliisanga abantu sapatu oba kati muwewedde mwe abantu abakulu Museveni yaleeta eddembe Museveni yaleeta otulo ekibuuzo kiri nti ani yalinga abamalako otulo since 1970 something oyo yennyini Museveni mu byafaayo bya Uganda ye muntu akyasinze okutta bannansi ng'abasiriwazza abalaga ky'abantu abalala be babatta yagenda n'abagattamu abantu abakulu obwongo ekisooka kya byonna temwagala kunoonyereza bye babagamba bemukkiriza ekyokubiri mulina akatengo temusobola kwogera mazima ki agabali ku mitima mwe babatiisa dda nnyo muve ku byobufuzi bijja basi emirambo gyonna egigudde ewammwe bya bufuzi kwogera ku nsonga ziruma ggwanga ebyobufuzi z'ensonga eziba zitambulizibwako eggwanga eryo mwoli bwona batasobola kuzoogerako kkiriza buli kikyamu kikutuukeko wakyaliwo akyasobola okugamba nti Idi Amin yattanga abantu kubaffe musajja wammwe within 4 years gye tubaddewo tugenda mu 5 years tumaze okubalaga buli kikyamu kyazaakola mwe mwasirika abantu abakulu muli byabufuzi tebinkwatako kasita mpeereza abaana bange akamere okyasobola okabaweereza mu bwongo bamaze okukitegeera nti gwe n'okuweereza abaana b'akamere ne bakalya byabufuzi omaze okukitegeera nti ennyumba mwosula okubanga temuli ntebe mutula ku mwasajjuto bumwasa nnyuma byabufuzi omaze okukitegeera nti empale y'okubabirira emabega n'ebigatta ebigudde olubege byabufuzi obeera okyagala nnyongera okukusomesa okyasobola okuddamu n'olonda Museveni nti olwakuba aleese eddembe mu ggwanga okimanyi nti Museveni okubeera mu ntebe tekirina kye kikyusizzaako nekubiri yakolanga ku mulembe gwa Idi Amin ng'abikolera mu linnya lye bannaddiini kati tebattibwa lyeyongeddeko bweyongezi n'ettaka obutaka eryali eryaffe bannansi kati obwebaka amatu gali bweru budde bwonna luwakkubako ekibaati Amin yabikoze ebyo byonna just tubeere balambulukufu mu buli kimu kye tukola tumanye nti omulabe w'eggwanga lino ye Museveni bwe tuli mujjako tujja kufuna emirembe tekiriiko myaka nti oba muto oba mukulu oba mukadde tewakyaliwo nsonga esobola kulondesa Museveni nga toli omu ku bo
nga tomuyambako mu kutta nga tomuyambako mu kutulugunya tekiriiwo n'ekimu kuba n'emirembe gy'oyogera tegiriiwo. Bannansi battibwa, bannansi bawambibwa, ettaka libbibwa, atulekedde amabanja. Museveni alina ekisiraani. It would be wrong for us to assume that the people who run the state are evil people who are only committed to the destruction of the country. And you call me a leader? I am an enemy of the people. I am Ekisirani. Sorry? I will be Ekisirani. I will be a curse to the people. You see, for us, in the NRA, we have a lot of power to do evil, to kill, big capacity to kill people. When you hear my son's name, Muhoozi, when he was born, I said, now I have got somebody to avenge me. That's what his name means. Now that I have got a boy, this is the one who will avenge me in case I am something wrong is done to me. Muhoozi, the clan, was the one revenging on behalf of the offended. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he give me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also. It's not my duty to come here and sanitize the human rights situation in Uganda. I'm disgusted by it myself, if you want to know the truth. The Democratic Party president, who is also Minister for Justice and Constitutional Affairs, Norbert Mao, did not mince his opinion on the country's human rights record. I want to tell you there's no more image to protect. The government in terms of human rights is stark naked. I can tell you frankly. Bayita Mubajje Ramazan. Yesseriti bahabulwa Nyandwi yamuwadde obuwumbi 14 obw'ensimbi za Uganda nga bwa mobilization kumukuutira kadingidi okwetola eggwanga lyonna mu mizikiti gyonna egy'eggwanga. Era kino kigenda kuvaako kulaga Sheikh Ramazan Mubajje ng'ategeeza bamasheeki bonna abatambuza enjiri ya Nabbi Muhammad nti tebagezaako n'olunaku n'olumu ne boogera ku nsonga zonna ezikwatagana ku ggwanga, omuli okukwata kw'abantu, omuli okugoba abantu ku mataka, oba ensoma mbi, oba ebyamasannyalaze bibi, oba ebyobba kutta abantu, oba batulugunyisa abantu Museveni akoze ate tebageze nabyogerako mu mizikiti gonna nga babuulira enjiri. Nkiddamu Yoseri Bahabulwa Nyandwi yawadde Sheikh Ramazan Mubajje obuwumbi 14 obw'ensimbi za Uganda nga bwakumukuutira kadingidi n'okugabirira ensimbi abaana basoboddoziwa okumutambulizaako emirimu gy'okuteeka wansi bonna basira wali bali bamiso emitwe okwogera ku nsonga z'eggwanga naddala okwetoola eggwanga lyonna ye gy'anaaba akoze eki gy'anaaba ayagadde okugenda. Era kino kirimu n'okugamba nti Sheikh Ramazan Mubajje bwe yamaze okufuna ensimbi zino era n'akissa mu nkola okutandika okukola emirimu gino, era nga bamasheeki bano wammanga Sheikh Ramazan Mubajje yamaze obbawaayo ewa Museveni n'ebitongole by'okwerinda either mukwatibwe oba muttibwe kubanga mutandise okukola enjiri y'okuzuukusa abasiraamu n'okubabulira ki ekyokukola mu ggwanga lyabwe. Bamasheeki bano muwulize bulungi nnyo. Mbagambye Mubajje Ramazan yawaddeyo amanya gammwe era n'alagira Museveni either bano baweebwe obutwa oba bakubibwe amasasi oba basibibwe bakwatibwe bateekebweko emisango gy'obutujju oba ebyonna bwannalukala. Bamasheeki bano mubategeeze ebigambo ebyo bulungi nnyo. Kuliko muganda wange Sheikh
Burhan Kiti. Sheikh Burhan Kiti wonna woli nkutegeeza muganda wange wegendereze nnyo. Mufti wa Uganda owa ekyo di Kampala Ramadhan bwajje gwegwe yasookeza ku lukala olina okugibwawo mu bwangu kuba okuba amasasi owereddwa butwa oba wambiddwa. Sheikh Burhan Kiti kwoli njagala bakutegeeza ekigambo kino kyonna bwe balakaka kusaza akatambi kano kategere bulungi nnyo. Ali ku namba 2 kuliko Sheikh Bakari Kigozi. Sheikh Bakari Kigozi wonna woli bakutegeeze nti gwe yabadde namba 2 ku lukala Ramazan mubajje bawaddeyo abayina okugibwawo mu nkola yonna ye Museveni gy'abaana asiimye okubajjawo. Oba okuba wambala abatekako egy'obutujju, oba okuba wakanyo kawulire, oba okuba amasasi, oba ekintu kyonna ye ky'anaabasazeewo. Kati goli namba 2 Sheikh Bakari Kigozi. Namba 3 ku lukala kuliko Sheikh Sekimwanyi. Sheikh Sekimwanyi wonna woli sikumanyi naye nze byange mbyogera kati ng'omusezi Agulesiyano Munnayuganda ali mu Uganda onvunaanyizibwako kuwa information ekutuukeko bulungi. Sheikh Sekimwanyi wonna woli nkutegeeza nti mufti w'ekibayi ky'e Kampala mukadde naawe erinnya lye yalitaddeyo ng'omu ku bali mu lukala olugenda okukolebwako ebikolobero by'ensonyi bakugjewo. Asembayo owokuna kuliko Sheikh Siraj Segujja naye simumanyi. Sheikh Siraj Segujja wonna woli kutegeeza omuddu wa Allah nti akuli ekiwayi kya Buyisiraamu eky'e Kampala mukadde yawereddwa obuwumbi 14 bw'ensimbi okukola mobilization kuggwe naawe gw'omu ku bantu amanya ge yawaddeyo nga naye baagala kujjawo olw'ensonga mufuukidde Museveni akabazi mufuukidde Museveni ekizibu nga mubuulira abantu bannayuganda okubazuukusa mu mbeera egende mu maaso mu ggwanga so bw'atyo bwe yalagidde mubajje babakoleko. Mu kwongerako ebirala Museveni bwe yamaze okufuna information eno okuva mu mubajje Museveni yakutte ensimbi ezikola hijja nga zisobola okutwala abantu 100 e Saudi Arabia okugenda ku Hajj zabagita Hajj. Bwe yamaze omwaziri billions 14 n'akwata n'ensimbi ezitwala abantu 10 ku Hajj oba ku hijja e Saudi Arabia. Bano 10 bonna bagenda ku mulimu gwaku spyinga oba kutandika kubega buli muntu yenna anaaba agenze ku mikolo gy'okulambula oba ku mukolo gy'ogenda e Mecca ng'abasiraamu mugenda okukola ki okulamaga mu nsonga za Nabi Muhammad. Bano 10 bonna bagendagira naye nga bonna bambeka ba gavumenti nga bagenda kuyita mikono gya mukulu mubajje era nga bano mulimu gwabwe gugenda kubeera gwakubega buli muntu yenna n'abagenze. Okwongera okubajjukizaako akatono abantu bangi abagenda e Mecca eyo ne mufiirayo temumanyi kibatta. Abayisiraamu bangi abagenda e Mecca ne bafiirayo temumanyi kibatta. Musinkane bannayuganda bannammwe nabayita okwasaganya eddigobe mu wotera mu restaurant oba mu lujjudde wonna ku nsaniya z'omukire ne mugwirana kumbe babatezedde akakodyo abamu mufiire eyo abamu mufa mukomawo oba mufiira mumala otuuka e Kampala ne mufa mu ngeri etategereka. Bino byonna biva ku bantu bali mutambula nabo okugenda e Saudi Arabia nga tebamanyi be muyita emikwano oba muyita bamasheke abanene be mutambula nabo naye nga ate ne bakola ekizibu eky'ebbanga lyonna. Nsa Omuisiraamu ali wano zeeyo akatambi enfa y'abamikwano gyamwe bonna bajje bafiire e Saudi Arabia n'abafa nga bakakomawo enfa yeeno yenje bali temumanyi nje babuulidde olwaleero. Ebyange mbyogerako ate ng'omusezi Agulesiyani bw'omala okuwulirako abantu bw'okubuuza zaaki bagamba bulungi tingenda kuwulirako abantu bange era mbagambye abasinga obungi mufiire Saudi wabala mufa nga mukomyewo olw'okuba nti mubeera eyo nga mulowooza mulina abantu abagenze bagenze ku lugendo olutukuvu kumbe bali bagenze ku lugendo lukyamu olw'okutta bannaabwe abaliyo. Era mbasaba bwe mba mutambula mulisiramu muno kabeerenga masheeko bannakubuuza waayo ensonga oziba bw'otyeza eggwanga musajja ng'atukalakasenyi balina emboozi gye batandika eyo waaye
kale tuvudde mu Uganda n'ensonga z'eggwanga ziraba okyembera nga munange noweeto toggola notandika okwogera ebigambo kumba omusajja ategedde nti y'omu ku bantu be twatusindikidde mukoleko y'ensonga lwaki bannaffe mutandise okufa nga temumanyi awo nomutegedde bulungi nnyo n'abalala kambalabule ng'obudde bukyali bw'obanga oli wankyukakyuka naye nga okkiririza nnyo mu Katonda ng'ogenda nnyo mu kyaki ez'abalokole nkusaba wuliriza bino ekkanisa z'abalokole mu Uganda yonna gy'ogenda ozisanga ebitundu 9 ku buli 100 abazikulembera n'abazitetenkanyiza bonna bakolera sisitimu ya Museveni era boddayo akatambi abantu abazze bafa mu kkanisa zammwe bonna mubeegendeze nga mubakozeeko kye tuyita okunoonyereza okwenkizo bonna abadde bajjafa mu makanisa ago badde balina akakwate ku bantu abatawagira gavumenti n'abantu abawambibwa balokole njagala mujjukire nti ensi si kuleekaana ensi kukola si kwebereramu mbategeezezza kyaki zonna eziri mu Uganda ez'abalokole ebitundu 9 ku buli 100 abasumba baazo n'abo abazitetenkanyiza bonna basinga obungi babegera Museveni y'ensonga lwaki nti bagenda beeliminatinga bannayuganda ab'enkizo nga tebategedde nzisaako n'emizikiti bamasheek abasinga bonna abakkiririza mu Ramazan mubajja emizikiti gyonna okwetola eggwanga nabo bambega bawedde emirimu era nga bakola kye tuyita profiling ku basiraamu bannaabwe mu nkola eyo era nga nfundika mu security alert mugenda kulaba ebiwandiiko mubajja byagenda okufulumya ku mitimbagano oba byagenda okukolamu akatambi ng'ayogera okulabula bamasheek beewala okwogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga oba ku byobufuzi oba ku kintu kyonna ekyetakwatagana ku ddiini nkiddamu obudde bwonna mugenda kulanga Sheikh Ramazan mubajje akwikiwayo kye Kampala mukadde ng'afulumiza ekiwandiiko ekirabula bamasheeke bonna abawulira enjiri ya Nabbi Muhammad mizikiti gyonna ng'abalabula obutogera ku nsonga zikwatagana ku byabufuzi oba ensonga zonna ezikwatagana ku muntu wa bulijjo bo basigale ku kigambo kimu kyakubulira njiri ya Allah subhana wa ta'ala kyabagambye naye nga kino kyonna bwe kiri bwe bakimuwadde bwe yakiwaddeyo akiweeyo mu bantu be mugenda kiraba bana batakitadde mu butambula agenda kyogera mu kiwandiiko ng'akiwaniseeyo bulungi ku mitimbagano nza mukitegedde